akaseera ketuyingidde ak'ebyobufuzi gwe gumu ku miwaatwa abalabe ba Buganda we batera okuyitira. Abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Lukka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Ekyo kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Mbasiibula nga mbagamba nti Mukama abakuume, nsanyuse okubalaba, mwebale nnyo. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Olugero olwo lutuukiridde. Bulijjo tubakuutira okwegatta wano omulabe w'ayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino. Embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etisaanidde. Bakoze ebintu bingi, kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. Mu kye tuyita parallel state ng'efugirako Museveni nga Baganda bamaze obbeegaana bonna, ate bennyini betwegaanye Museveni agenda bakozesa ng'akolagana ne Mayiga okuddamu okuzimba empagi endala mbu zibeere nga zisibuka Mmengo okutandika okukolera Museveni nga tulowooza nti opposition. Ssaabasajja Kabaka nkulopedde ng'obudde bukyali nti Mmengo yonnyini ng'egenda kuyambwako Mayiga yegenda okuddamu okuzimba empagi empya ezigenda okuyambako Museveni okufuga. Simanyi oba n'atuukayo kuba zino empagi enkadde mwazisudde ne bano bajja kubeera mu Kateni. So bwe muli ekintu kyonna ekivudde Mmengo simanyi baleese ono, simanyi ono ani, simanyi kati ono yaaliwo, byonna bipulaaninge bulungi nnyo. Tuula okkalire mu ddakiika ezisigadde kankusomere information eno. Tugenze mu maaso. Olunaku lw'eggulo no kangatandike wano. Kangatandike wano muwule bulungi nnyo. Mu miitingi ya Museveni n'ab'ebibiina by'obufuzi abakolagana naye era abadde bakulembeddwamu Mathias Mpuuga Nsamba, Saddam Gayira oyo namubagamba dda, naye oyo yatuuse ng'obudde bugenze, era ne Mao naye yatuuse obudde nga bugenze, naye Siranda n'Embidde babadde batuuse bukyali. Asumani Basalirwa ye teyabaddewo. Speaker Anita Amongi n'omumyuka we naye yabaddeyo. Wulira bulungi nnyo. Olukiiko lwabadde Kisozi ku faamu ya Nyandwe. Wulira bulungi. Ndowooza oyinza okuba ng'ojjukira eggulo ebifaananyi ebyafulumiziddwa nga Speaker Anita Amongi bali ne Museveni nga bayimiridde n'ente. Amawulire ne bagabuzaabuza nti babadde Lwakitula kyokka nga ate babadde Kisozi eggomba. Kaakati bannabyabufuzi bwe batuuse ewa Museveni yabatabukidde naddala Mpuuga Mathias
ng'amubuuza nti yamusuubiza okuzza Bobi Wine mu kyalo kyokka yamulemye. Era Museveni teyabadde na bigambo biwoomu eri abakulembeze ba Democratic Front. Naye Abedi Bwanika yasabye Museveni nti mukama waffe tukusaba obeere mugumu. Kiwatutuma tugenda kikola mu bbanga ttono nnyo mu maaso awo. Era Museveni n'amubuuza nti mugenda kikola mutya? Abedi Bwanika n'amuzaamu n'amuddamu n'amugamba nti opposition tetugenda kuggwa mu ntalo, tugenda kukuma entalo. Era bagenda kukolagana ne Mengo. Owulidde bulungi? Era tugenda kukolagana ne Mengo okunafuna opposition yonna. Era bakulembeza Mengo nga bakolagana ne Charles Peter Mayiga. Abedi Bwanika yagenze mu maaso n'asaba Museveni akkirize Speaker Anita Amongi abawe ensimbi nga ssente zino ziina kuyita nga ziva mu ssako ya Parliament ezigenda okukola ekiddako. Museveni yagambye Among nti ssente ezo zirina kutambuzibwa mu mateeka era zireme kumanyika wa Ssenyonyi. N'afundikira. Mpuuga Masayas yasabye Museveni ayogereko ne Ssaabalamuzi ayise ekirango eri abalamuzi bonna obutakkiriza wa opposition awaabye omusango gwonna kuguwangula ne bw'abanga ye mutuufu oyo Mpuuga. Mau yasabye Museveni wabeewo olunaku mu maaso awo bamuleetere ba MP bonna abali mu opposition abamukkiririzaamu. Mau yagamba. Sadamu Gayira yasabye Museveni bw'aba ayagala okukakkanya emitima gy'Abannayuganda, Museveni ayite bannaddiini kubanga bo abantu be bawuliriramu. Oluvannyuma Museveni yakkiriza okuddamu okubasinkana mu mwezi ogwokusatu n'asaba ensonga eno ojjoogerako leero. Mpuuga bamanye nti bye bakola byonna okulya mu nsi olukwe n'abantu si birungi era ensi ebalaba. Ekirala bagambye Museveni nti Bobi Wine yaddukira wa muganda we Chairman Nyanzi. Oyo Mpuuga yagamba nti Bobi Wine yaddukira wa muganda we Chairman Nyanzi. Era bagamba nti mu bbanga ttono nnyo bayinza okulumba amaka ga Chairman Nyanzi. Kansule nti ensewulidde buli kimu kitegedde. Mu bbanga ttono nnyo bayinza okulumba amaka ga Chairman Nyanzi oba amaka ga muganda waani wa Kyagulanyi yenna mu bbanga ttono nnyo. Nabagamba abantu bano batambulirako from